Sikulimba. Yo muntu akuumawo wano yeetaagisa. Tufune omukyalo omukulu. Oyagala bakyala bakulu. Weetolerawo ojjawo bakusuzaako. Nedda kati wano awakaoteekewo omuvubuka agenda kukuumawo. Agenda kukuumawo. Kuba ffenna tewali agenda kubeera wano. Mubadde wano muzeeyi abadde waleera omuvubuka tojja kukyamawo ne bw'onaabaawo omukyalo ojja kubeera. Nze njagala omuntu anasobola ajja okwekubiriza alimewo alongooseewo. Abavubuka tebasobola ajja kudda mu mboozi ze ajja kudda mu bye atandika okutunda emmwanyi zino kandi azitunda nga tetumanyi nako. Nze ndowooza tufune omuntu omukyalo akuze. Katonda yakola obuvunaanyizibwa. Muzeeyi abadde awantu wano ng'awantu walabirirawo ng'abeera ng'aliwo yekka ate ng'abisobola. Ennyumba efuuse kati ekizibu. Naye kakati kunoonya muntu wakusasula ogikuuma. Ate tugenda musasula okugikuuma. Naye ekirungi nze ntera nnyo okujja mu poloti yange ntera nnyo okugirambula. Kuba kakati nze njagala kutandika kuzimba mu poloti yange. Tekya poloti. Ekintu kye bakoze bannange saakimatidde. Ekirwa gino bawadde bagaba ebintu. Oganda nange wali ku lusozi okukira wali mpaka mu ffene eryawolekemmanga wonna wali wange awo ate ogamba nti teka tugaba nawo kyenkanyi. So obadde otya ate gwoteesa otya awera kuba wange watya wasigadde tuba tukakitugabana wonna bagabanawo. Anti kati gwe kyotaategedde bagambye buli omu tata yamuwa mu bulamu. Ono yiika 3 nze yiika 3 nawe yiika 3 si kyekyo. Kakati bwe yamala okutuwa mu bulamu gwe n'otunda ezizo wazitunda yagulawo wekenyini wagamba oyagala kutunda newaddayo mu mikono gya taata. Kati wano bagambye nti ng'oggyeko ebintu byeyagaba mu bulamu ebisigadde byonna ebiri mu mannya ge property ze tulina zigabira wakati byakugabana kyenkanyi. Wabadde ensobi obadde ezo yali akimpadde mu kusooka golina esatu ezizo nolina nesatu ezize kale zange ze ziriwo esatu wazitunda. Muzeeyi yanzabuze ssente muzeeyi yagamba kizze kale nfu ssente otunda webweru. Ekitegeeza kyadda mu mikono gye kati waddemu kiwa abaana be yakiwadde baana be kuba ekiwandiiko kyagambye tugabane kyenkanyi. Tolinaayo gwe eki wabulaba kyenkanyi ekyo bajala tugabane kyenkanyi olino kyogedde kati ekyenkanyi mukwata esatu zono kati ateza ntuzigabane wakati alituwa tufe nkyenkanyi ki ate kakati nze mbanfunye mu kitundu bwe nnya kitundu nya kitundu ate gwolina esatu sirina nti satu ziriwa tolina teyakuwa yazikuwa n'ozitunda. Bannange ekiwandiiko kyagambye abaana bagabane kyenkanyi. Yes ebintu byaki kati ekyenkanyi bwe nnya kitundu olina kitundu nze kwemu kitundu ziba no anti kati abaye gwe kyeweerabidde eri property ya taata siiyo eyo wagitunda. Sold it to daddy. saatundako obweru banna wamuguza kati muzeeyi ye kye yakoze kyekyo kuddira ekikyeca ebintu ebibye n'abigabanya abaana be kyenkanyi. Si mwana we uli mwana we era olinako okulya ekitundu kyemuyo ekyo gwebagatezolazibaze bannange mumwine ebbaluwa yonna oba obuwandiike muzeeyi bakola nti amuguzizza. waliwo ataaliwo era yamala tuyita ffenna. Oli muzeeyi wange taata wange siwaffe yagamba atya yagamba banaye mufo kyokutunza owebweru nkola ki nguzaawo teri ate oyo yayagala otukayanya ekyo kyesiyawoggana nawoggana nsaba mukwate esatu zammwe muzimpe twogere kidda eziriwa. My question is ekibuuzo kyange kiri nti singa waguza we wabweru wandize mugjeeko nsobola kisaguza we wabweru naye nga watunda ekikyo wakyejjako n'okiwa muzeeyi kati muzeeyi yakwasa obuyinza bwe n'atugabanya abaana be kyenkanyi. Oyinako yiika emu ono ayinako yiika emu nange ninako yiika emu. Kachausi yes ono muganda waffe nye I think tujimuleke eruwa yagenda okutunda yali alabawa teri ffe tuke nze ngendera ku kiraamo kya kitange era kyagabe kyenkanyi
kyenkanyi kyekirwa ku bintu ebibye kyenkanyi eri wagikwata n'ogimuguza no wagikwata n'ogimuguza g'oli mu nsobi oyinako yike omwana akwata ye agikuwa agikuwe ajja kuwa ye eyange erina okuvaako nawe tomala gekiriranya